We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abanabika. Direct. Sasa ukulekola mimi. Yamene mujikola ngabo wangani. Kiki ekinisi kuzibu kubanga kozi bakwatira. Bwayi nokubagata. Ndibuli mwaka emuntu nyako mbibo. Tukazentiro business yange nawe. Tuyino college tufu kubanga kigasanze nawe. Botubanga tuli ku building future y'abantu tunazala. Oyino kuba mukyalo mugezi. Director abazanye ba complaining ngajoli. Nokimanya abana tebampoliriza. Muki. Kola sibye bakola katulenganaze mbakoleje bominga bebaze wano mu office ano ndana babiri teba polisa bominga bebaze mu office no bogere soka zawe tekuli no mwapolisa bombi babisamu amaso. Last time when nimba nongambo yomwala benga tozo yaze mu office na ngambo omwajisa ate kinkwasa n'ensonyi okuba nti nno mebe obadde tula omuneetanze sikulimbangako kati nesigala bwetunulira amaaso nga mebe muno nsobola okulimba nesigala nze gwe yesiga n'okwasa obuvunanyizibwa bwe bwetunulira amaaso nga mebe muno nsobola okulimba nedadayirekita mbuulira wanesiga bulungi n'okwasa obuvunanyizibwa obwokwasaganya ebintu ebyo maaso ebyo Nkulabikira ng'omuntu ayinza okulimba nate ne mbala n'enkulimba kati ebyo byekolamba mbitegeera abawala tebanjagala Junior mwenye teyasanyuka olw'ekifo kye wamba agamba yamala wano emyaka 3 maze emyezi 2 kati nzo nogenda emyezi 3 mpeereddwa ekifo olowooza tebibamu kati bali mu kulwana kuluka nkwezaabwe bangolese waneeyo ate nawe obawadde amatu waliwadde ekyo kitegeera sikuba wamatu nimpuliranga sometimes kinsukkako neda director walibadde okitegeera ye sikitegeera kikusukkako naye kati golowooza bayinza okubikkiriza nti nno omuntu amazeewo gyasa emyezi 3 nga bo baluddewo mubasanzeewo bone kulika nsanzeewo bombi nabona nabasangawo omuwala oli ekifo kyange yali kyagadde ekifo omwene Junior yali kyagadde kati balinamu njogerako birungi ddala mazima nawe mbuulira bosi nebwoba bwe ne wabayo omuntu aveeyo bwe baleeta ne bamutuuza mu ntebe yeeyo bwe ne babuza eri ku kyekyo osobola obikkiriza wulirizako ebimu infact twala ebyemirimu gyo bino ebyengambo bye balimu olebe biwabudde yesi bakomplaininga naye obuzibu bwabwe buli obubumu ekiyitibwako obuzibu kiri kimu kuba tebasobola kwatagana nange olw'ekifo kyewamba kuba tebategeera lwaki wampa ekifo ekyo ate n'ensonga lwaki wampa ekifo ekyo yiyo si yaabwe ate nange si yange bwolina ekyewandabamu n'okwasa emirimu kyenjimbo gende mukola n'ebyo bye batanyumirwa tebasobola kumpa kitiibwa beboogera byonna bagala kunemesa mulimu bagala kungobesa wano tasobola kuvaamu mu bintu byonna kikyolina okulowooza okuvaamu tekirimu kale kati obawulire kati muyo enonyigi nolistress olw'ebigambo byakugambye byotamanyi nti nno bituufu ng'olaba emirimu gyo sigikola byonna byonna ababyogera bagenda kucyankalana n'ebizinesi oli agamba namuwayinze ddala nemala nezija gyolire kugamba muno namuwayinze kati ensonga ebeera ki meba okubugatta obugato bw'emitwalo ebiri kisoboka kubanga meba awayiriza obugato bw'emitwalo ebiri yali ku sente ez'ompana nyinza okulamu sente z'engulenze nga kiki nakugamba ogaana abantu nga bateeka abantu balufu balina okubeera babone balina okukola kati ate ebyo byebiva mu kuyomba applications yes n'abatuma applications nabibasaba naye abamu babireese nebitululamu nina okulaba niyeetagusa okusigala oba tekigasa kubeera namukozi ku mulimu nga nebyakola tebitegeera talina kyabimanyi ani atalese Junior naye
kwe kuyomba okwaba. Ngenda mugoba. Kamwandike ne baluwa mugoba. Ndedda sokuulire. Muleke mugoba. Ndedda. Ezaatakuliza mugoba ava n'agenda. Kituufu naye era tuba tulina okusooka ntukirowoozaku omulundi ogwokubiri. Tumwetaaga aleete yagambye agenda zeere. Kubanga bwanyuma gwe abantu myezi. Nti kati yagambye agenda zeere batulinda zeere tuzitunule mwezi nate zituukiridde tujja kukola so. Naye zaabali zonna nnungi tezirina buzibu. Nsaba okole obuvunaanyizibwa. Nze mbukola. Bw'oba obukola weera. Era okuyomba okuliwo lwansonga nkola mirimu gyange ate byotaagalako. Bebyali ati. Agenda ntereera. Gwe notajja kuva ku makya tonaba kujja kumbuulirako nti omwana ali bwati Tukudde mirimu mbadde ninawo binaazi. nga tonakola kirala kino kinasooka nga onoonyeeko. Naye ebintu bino bikyemu olwali. Simanyi lwaki ondibuuzako oluvannyuma Sedda leero nakedde nga nina ebinawo bingi n'ebyesaawa zijjo nga nyangu ngenda omusisinkana. Anosonyiwa siryoke naye njakuddemu Okakanyiriro tebikulimya muntu nze emirimu gyo ngikola bulungi. Sosagala kumaliko mirembe. Awo tebakumalako mirembe balina bizibu byabwe na palana zaabwe. Kuba ekifo kyendimu kibayisa bulungi. Bayinza kusanyusa bulungi. Tusobola. Genda kukolerera sente yange wano eno nyina ebyokukola. Kale bulungi. Kanguleko bulungi. Julia muwoniire omugambi ngenda mu sitopinga. Kale. Bw'atakola kyalina kukola. And I'm serious. Yeah. Mulungi ssebo gyebaliko kale ssebo yesebo nze maneja emijo gy'ebitabo birungi mukama we lwekiteebwa ye tulinawo bye twakozeewo naaba weetaagayo oda era ojja kunkubira toyanza otowagirako ssebo esebo ekiyesebo weebale nnyo weebalire ddala nano omwana ayita kibannaaye omwana afuuse ekizibu omugenda mukolera kinayonamuwala kiki ani ye ono mmebo gwe ŋŋamba ina buli wana banvuma ate leero akukoze eki osibye otya nno nnyabo nze maneja gy'ogya ebitabo ennyabo emukwano toyanziza otowagirako nnyabo ye bw'oba weetaaze weebiri waliwo n'ennamba epya eriwo ennyabo mami tweyanziza nnyo nnyabo weebale nnyo weebalire ddala kirungi naye omwana yayita kiwa simanyi nakumanyira omwana teyeefudde sirika kandija weebale nnyo nnyabo kale munaaye naawe kiba bulungi nyabo wayitaki otaba okusirika otuyita abasirika buli kadde nokukyokoza tuli basiru nkugamba kiki otuyita basiru kati olaba oyagala laba kyenfa oyagala laba kyenfa osagala omanyi
Mebo kiki? Ndeka naawe. Buzibu ki? Ebyo byonna gwabire. Ebiki? Bute wa kitiibwa wanene ogonogenda ng'okwana buli omu katoyo ki ekimulwanya. No. Kyagala gamba Mebo nti nno namukwanye. Saagala bintu binzijjako wali. Kiki Mebo? Sokoleke. Kyoyagala ogamba nti nno namukwanye. Junior byonna gwabireeta. Ntya? First kali akamondeko. Kati ne kano simanyi nako wakakwanya. Kati kivudde ku kyono ku. Ansanze wano ndi mukubira ba client nga bola ekitabo ekirimu amanya gawe ndi mubakubira ndi mubeebaza byaffe. Kaveeri kalali kakumbuuza neeyita kisimanyi biki kikagadde okunkuba olwo yamanyi gwako. Nkikubye watisabudde gugenda wali wakire nkikubye kyona kyasa kyasamu nkikubye kati kikola kisaawa zino kiwali kyasamu nkikubye ate sikimaliza nabo ngenda kipangira abakikuba ate singenda bateeka mu sente esingane zobadde ogenda okumpa ate ogabiraki kikubye ezogaye nkikubye ate okikubye ate tombuuza ogaye nkikubye ate madenga lwakwambadde obusente butona madenga nakikubira ddala nkinyangalaze ate akubye ne gwe bakubeete nga byawukana naba ate akubeete yakaaba muzibu ki Ekigeza mubadde mulwana serious? Ye atandise okulwana. Kasitula omukono mbwankube eno fesi bagikuba. Ngakugamba. Ali mukumbuza mbu simanyi neeyita ki mbu simanyi okusirika simanyi mbayita basiru. Sebagala omukono ankube. Mwobwo obubajjo bw'ebiga. Nze banteekako enkumbi ze bayita engalo nze sagala bintu byakummanyira. Naavudde eri mbw ajja akubenze. Kambuuze ki ekigenda mu maaso wa? Ekituufu Mebo simanyi. Juni, waliwo omuwala gwotakwanaano ku kampuni. Kati ate ebyombuuza nsibiteke. Lwaki sikubuuza? Kuba nze njagalawo. Lwaki sikubuuza? Nze njagala. Oyo omuwala ki ekimulwanya? Tosaana kumbuuza ebyo bintu kuba naawe okimanyi nti nze njagalawo. Ate ebyo tubala byaffe nze naawe. Ekitegeera tubala bya maaso tetubala bya wano ku kampuni. Ekitegeera tosaa kumbuuza nti kati ate ozivayo ogambe nti nono namukwanye kyoyagala okuŋŋamba nti nono namukwanye. Wadde okimanyi nti nno sigenda kumiikiriza kamanyiro kano nsobola okuyiwa buli kimu kye tupulaniridde bba. Olw'obwo obuvuyo obuliwo. Saba mpulirize bulungi. Ekituufu kiri nti nsobola okuyiwa buli kimu ne kiggwawo. Nebyo tubadde tupulani nga byonna nsobola okubivaako. Nga tonalowooza. Nembiyiwa nengamba director buli kimu omulimu gwe nenguvaako. Kuba saagala bintu nga tonaba kulowooza. Mukasooka kali akamondeko kati saawa eno kino ekivunyu. Mbu nabyo kino nakyo mbu kikube. Nga tonaba kulowooza ebyo byonna sooka ompulirize. Tubadde wano era bwe twali tubala ekyaffe bano tebaaliwo ate simanyi kati kankubuulire bw'oba olwanyisa enkulaakulana wabaawo sitaani bw'obanga olina kyobala wabaawo ekigezaawo okukuziyiza kati kino kitwale nti kiri sitaani ate sitaani gy'ogenda okulwanyisa kibuyaga okitegeera tolowooza na kulowooza nti ogenda kuyiwa ddiiru buli kimu okiyiwe okwate kuba ogende tolina gy'olaga tulina okusigala nga tuli abo ate nga tulina okusigala nga buli kimu tukibala abantu abo. Ali kagenza mu ofisi ya director Henry kamugamba nga gwe bunkwana. Yabikugambye nga tewabingana. Ani? Kyogamba agenze mu ofisi ya director natagamba bintu ebyo. Director teyabiŋŋambyeko. Kyoba omanyi. Naye kyenjagala omanye. Fokasinga ku by'omaaso kyoba otunuulira. Kati wajja director ng'ebyo ebigambo bye kamugamba yabitutte. Sinze nva ngenda mu ofisi yayo ne mbuka. Kati director kyoba awo kyenjagala okulagira nti director sitaani yazirwanyisa dde embeera eyo yagiyitaayitamu dde okulaba nti ali bulungi. Joni yajja kukyankalanya buli kimu kyononeke kuba nze saagala kummanyira ne munyera naye nesimbemu. Namala kuza musango waneno nenzitaakanako omuntu waneno. Director amanye ekintu kiziyiza amakubo ga ssente nti bye bimu ku ebyo bye nkugaana tobiwa matuugo lema biwuliriza tobitunuulira. Sibitunuulira nga kali mu kuneesimamu wano mbu nako kanku. Kasita alina takutuusizaako bulabe. Ate kankalundayo tujjeka.
ndeka nkalumbe ate bona kangende bonamba wewoninge sembayo sagala kuddamu kumanya mala ngende ne mu office ya director bwe nakuba omwana wange babakowe junior wali badonde mutumi tukikola tudde nawe bwe nalibadde nyimirako nawe totudde nawe bwe nalibadde nesimbamu nawe bwe nalibadde ngumirako nawe totudde naye nsaba mpuliriza olwaleero tukikola olwaleero bwe kinagenda maaso nga kiriwo ekiti wuyo ne prosim ate jjake oli free okola kyoyagala nate tokiremerako gamba nti oba nejakiti oba namugwanyi bakupimyemu bamaze okutegeera nti kati teri n'omu akusobola oli yalemererwa kati nakola nasindika nagwasindise ndowooza kyempulira kuba nkwesigama nyo olina amaanyi nebo kola bwoti njagala pulani zaffe zonna buli kimu kyetwala kukola kitegeera kireme kuggwera wano kulwanyisa sitaani nga nage bwemulwanyisa ebitulwanyisa bingi kitegeera wakati mu kkubo ly'okufuna ebirungi wabaawo ekisobola okwekikawo okutulemesa okutuza emabega tusaba mpuliriza bulungi mikono toddamu kutunulira awo tuli byaffe nabo bali byaffe no junior lwakuba nkwagala naye singa seekyo ebyo byinze mbadde byonna byonna ngenda biyiwa nedda mikwano mpa kyansi ekyo bwekigaana nze ojjalaba kyengende mpayo kyansi emikwano toddamu kubirowooza okyalina obulaba era obusonga vaayo eyo gyoli imuka vaayo eyo gyoli kati okakubye banoyesese nkyo kyobadde ekisuubira yona bizinesi gyetaase nasaagala otte muntu w'abaana ate nze ate nga nkubira ki Twasokoze iki? Kulabye nkoze eki. Ate nsobola n'okwongera gwe musajja. Guno ni lwaki muli beezi? We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abanabika.